Abalungi abatulaba mbaniriza nnyo nate ku SK Media mwebale nnyo okutwegattako mu kanyomero kano aka Zimba Naffe. Yes, tuba tukulaga ensobi ezikoleddwa ku bizimbe, amayumba, ate naawe azimba ne kikuyambako okubeera nga okozesa abantu abatuufu abayinza okukugirayo ekyo ky'oyagala. Tutambula ne bannaffe aba high energy electricals beba tuteekamu ensimbi okubanga tutabaala ebizimbe ebitali bimu sites ez'enjawulo okukugirayo ekyo kyennyini ky'obeera weetaaze. Olwaleero tuli wano nno Kira era ennyumba eno gy'olaba mu bwaguuga wadde ogiraba nti kati etandise okuvaayo naye yatandika n'ensobi nnyingi ng'era bw'ogiraba awo bweyitako. Amadirisa baali bagaziba bazibukulula mazibukulule, amadirisa ate ne bagawanvuya ne liva eno ne likoona ate ku mulyango, ebyo byonna balina okuba nga babitereeza. Oluggi olwandibadde lugenda eri mu kiyigo ate n'alufulumya n'alukolera eno ebweru, naye nga byonna byali mu plan nti ayina kikola bwati ate ye n'akikola bwati. Olwaleero tugenda kubeera tusooka okulambula ennyumba eno tulabe ensobi we ziri, ate era omukugu atunnyonnyole bayinza kukola batya okubanga ennyumba eno evaayo nga nannyiniyo bwe yali agenderedde era nga bw'agyagala. Twegatteko tusobole okulambula. Yes, kyekyo kakati ku ssaawa eno njagala era tweyunge ku mukugu ayongera okutunnyonnyola ensobi ezo nga bw'obadde oziraba, engeri gye zaakolebwamu ennyumba, engeri gye yatandikamu, ate kati ebintu byasoberawa. Mukulu era abantu beeyanjulire obabuulire n'emirimu gy'okola, obakakase nti era okola ne high energy electricals. Neyanza nnyo Mwami Solomon. Esebo. Namwe nabo tambudde nabo tweyanza era tubasanyukidde nnyo kubeera nti muze okutukyalirako olunaku luno olwaleero. Amannya Lubega Jime okuva mu kampani ya High Energy Electricals, bano nga bakuzimbira ebizimbe, bakukolera amasanyalaze oba bakuwayalingira amasanyalaze, kupayipingira oba oyagala kukukolera nzigi, osobola okutuukako ku ofiisi zaffe ez'enjawulo. Bano nga tebatandika butandisi wabula bagolola ebyo ebyali byasoba nga bwe tugenda okubangera tulaba ku kizimbe kino kye tuliko. So era gwewe nawena ayagala okuba nti otutuukako ng'oyagala okutuukirira aba High Energy Electricals, osobola okutusanga wali Nansana ku kizimbe Nansana Business Center, room number C9 omwaliriro ogwokusatu. Oba gwewe nawena ayagala okulaba enzigi ze tukola, bagala proofings, madinisa, garage gates, osobola okujja wali ku Kyennabweru nga wakayita ku Kyennabweru ng'okuliraana amafuta ga Toto Nabweru. Gwewe nawena ava Wakiso Kakiri osookera ku mafuta ga Toto, then ate nobanga oddako workshop yaffe okulinaana eddwaliro eddene erya Keya eriri ku Kkalina. Ate gwewe nawena yandibadde ayagala nga oyagala okumanya biki bye tukola nga totuuse ku ofiisi zaffe, osobola okutusanga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo okuli ogwa TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Gweteka mu buteesi ekigambo High Energy Electricals, bajja kuba ate bakuleetera ebintu ebyenjawulo bye tukola. Ate gwe nawena ayagala okuwhatsappinga naffe, oyagala communicatingako naffe nga oli mu bitundu ebyebweru, osobola otufuna ku namba zino okuli eya Airtel ya 074 083 073 n'osembyayo 5, ate ya MTN nebeera 078 887552. Yes sir. Wano we tuli ndoze no side y'Ekira. Yes sir, tuli Kira Kiwologoma. Otyo Kiwologoma. Yes sir. Ennyumba eno tubuulire mwagisanga ku level ki era mwagitandikira watulabe ensobi ze mwagolola. Kati ennyumba eno tuyinza ogamba twatandika nayo. Okay.
naye nga bw'omanyi nti abasinga baali batumanyidde mu masannyalaze naye nga tebamanyi nti ate neewalala tulinawo obukugu nti ennyumba eno wakigamba nti twatandika nayo kuviira ddala ku musingi naye ate si ffe twali tuzimba wabula ffe twajja nga tulinga bamasannyalaze era payipu waaka waayo yena alina ffe tukola ki ffe tulina pulaani ya payipu waaka w'ennyumba eno nti ffe twagikola yesewo era buli kimu ekiri wano oba wayalingi yonna yona oba mataala gonna agali wano okuviira ddala ku ntandikwa yaayo we twatandikira ennyumba eno so tugimanyi we yatandikira naye mu kuzimba twatandikira ku fule ey'okubiri oba ku eno fule esooka waliwo abaatusookawo we mwatuukira nga bakozeewo ki we twatuukira okutandika okuzimba baali bakomye ku fulo ya wansi oba ku ground floor ngeno waggulu tebannaba kusitula naye nga bamaze okuyiwa slab yesebo kati mwalabawo nsobi ki ezawaliriza nannyini okuba nti abayita ensobi zaali nnyingi nga ziviira ddala ku designs ezaali ez'ennyumba ebintu ebisinga okubeera nga baali babyabandonize naye nga ate ku plan bikola ki naye nga sijja kugamba nti osanga nsobi ze ezabagobya oba ze ezaabayimirizisa wabula waliwo ensonga zaabwe osanga ezaabaletera okukola ki kati nannyini bwe yalaba nga ate abakola amasannyalaze balina experience mu bye bakola ate agenda okunoonyereza agenda olaba nga balina n'ebizimbe bingi bye bakoze eki bye bazimbye era bye bakozeeko natugamba mu taking over ne tubeera nga naffe ate tumuswaziza nga bwe mugenda okulaba ku nsobi ezimu ze twasanga ze twali nti ate twagenda maaso ne tugolola. Tunnyonnyole ku nsobi ze mwasanga ku nnyumba eno n'omuntu omulala ali eyayagala okuzimba amanye nti bwenkuba plan erina kutambula bweti so si bweti. Okusookera ddala tujja kwogera kale ku madinisa nga bw'omanyi nti ekizimbe kyonna kinyirira madinisa oba kinyirira design evaayo bulungi ng'eyina amadinisa ng'eyina enzigi so bwe twajjira oba bwe baatuweera omulimu twasanga ebitundu ebimu ebyalimu amadinisa baagakola ki baagaziba naye ng'ate bw'otunula ku plan amadinisa agakola ki nga kwegali ngera bw'onoogamba nti nga tetunatunuulira plan twatunuulyanga ennyumba ng'olaba erina kyekola ki erina kyeraaki ng'erina ekibulako nga bw'onoobeera awo nga okoze ku bintu ku nnyumba ez'enjawulo ebizimbe eby'enjawulo ebinene bw'okompeyalinga by'ozookolako ne kino kyolaba ng'olaba muno mulimu ekikola ki ekimiisingamu kati twali tetunakwata ku plan bwe batuwa omukisa okukontinuinga n'omulimu ne tugenda mu maaso ate tunoonyereze omanyi plan tuzikwatamu nga bulijjo naye ate tetusobola kusiimula kyeyina wabula twongeramu ate ekyo kyetakola ki ate nga kyandibadde kikola ki nga kibeeramu nti singa kyali nti ku plan amadinisa ago tegaaliko twali tujja genda maaso ne tugateekeko lwa nsonga kyekyali kigenda okujja ekizimbe ng'ovudde ku kyamadinisa tulina emiryango egimu gye twakola ki era nagyo gye twakyusa okusinziira bwe gyali oba okusinziira nti gyali tegiriiwo ne tuba nti ate tukola ki tugiteekawo ng'ovudde ku ekyo nti bwe twagenda mu maaso oba bwe twamala omutendera gw'okubeera nti tutuuka ku wall plate omanyi buli mutendera gw'otuukako obaako ensobi gy'olaba bwe tutunuulira pulaani yali etugamba ekizimbe nga kya 20 mm 20 mm buba bugazi bwa bulooka lino kati nga bw'olaba ebbulooka eyo nti kati njagamba nti ya 6 mm. Sorry, si 20 njagamba nti ya 6 naye ekisenge kyali kirina kubeera kya 10 mm kyali kirina beera kya 10 mm nti bwe twatunuulira pulaani nga tumaze okutuuka ku wall plate oba nga tumaze okugamba nti tutuuse okuyiwa beam bwe twatunuulira pulaani nga pulaani etugamba nti ennyumba yali yakuserekesa ki mategula naye ng'ate bwe tutunuulira foundation ennyumba bwe yajja esituka ekisenge bagiwa kitono nnyo okubeera nti ogiteekako amategula nga kiraga nti oli we yagisitulira n'amatafali ge yasituza ng'alaga egenda okuserekebwa mabaati biba byanjawulo ebyo biba byanjawulo ku lwa nsonga nti amabaati obuzito bwago tebufaanagana nabwamategula so nti ebisenge birina kuba bigazi okubeera nti bisobola okuwanirira obuzito bw'amategula era nga bwe mugenda olaba nti tulina bye twakyusaamu okubeera nti ate ennyumba egenda mu maaso ng'eserekebwa amategula naye ate tugimenye kuva eri wansi kyembadde ngenda okubuuza nti mwaddamu ne mumenya musobola ozimbisa ettaffaali ettuufu tetwamenya naye tulina at least nga bwe tuli nti tuli bakugu mu kye tukola tumanyi nti bw'oteekawo A ne B osobola ogenda mu maaso ne pulaani nga bw'ekola ki nga bweri kati mwe mwasala magezi
amagezi ge twasala twalina okuteekamu biimu bbiri mu kizimbe gino nti bangi bazze balaba nti bwabaawo biimu esooka then ne kuddako amabulooka ge tuyita wall plate kyekino kyendaba wano nti biimu esooka ndaba neesembayo kati eyo ffe twagiteekawo okuleeta okujjayo kiri nti ennyumba erina okuholdinga amategula gano ge baali balina ku plan nti omugaso gw'okuteekako biimu eno twagikola nga biimu eno yakubeera twagikozesa n'emitayimu egya Y20 lwaki twakola n'emitayimu egya Y20 nti jjo mizito ate migumu nti mu kubeera nti mizito ate migumu ne tukola ennyumba eno nga tegenda kutuula nga roofing tegenda kutuula ku mabulooka gano wabula twakwata emitayimbwa gino gye twagenda twetoolooza egisemberayo ddala ne tuba nga ate tugituuza ku kolomu zino ezaali ziyiriddwa oba ezaali zikoleddwa yesebo nti obuzito buno bwonna butudde ku ki bugenze ku kolomu tebutudde ku ki ku mataffaali nti singa tetwakola biimu eyo wandibadde olaba enjatika ez'enjawulo mu kizimbe yesebo kaakati waliwo wontuusizza wali nga ndaba ekisenge omulyango ogugenda mu biyigo mu kifo ky'okugutema munda ate baali bagutemye kati nga bwe naabalaga nti omulyango guno gwali gwina kale si gwali gwina beera wano guteekeddwa kubeera mu kisenge gwekusifu kubanga oli aba azimbye self contained aba azimbye self contained kale ne bwetaba self contained nene position yaagwo matalinga tosobola kola mulyango gutudde mu dining kuba wano wansi dining ate kati guno mulyango kitegeeza yena agenda okubeera eri wansi bali mu kulya gwe balabeera ogenda kunaaba kwetaabuza bakulengera kati kwegamba buli kyogenda okukola mu gundi eyo nekyotagenda kukola bakiteebererezaawo yagenze kukola kino so okwewala okwesittaza ne tubeera nti ate omulyango olwo gwe twagukyusa ne tufuula ekisenge kimu self contained twogere ku madirisa ndabye mwayongedde okugatemanigako okuva ku original plan oba eyo original plan simanyi nga we nagambye nti tugenda maaso ne tugikwatako ne tugikwatamu nga bw'olya semateeka bwe bagikwatamu kati naffe plan twagenda maaso nammwe temukaayananga nga bakutte mu semateeka ekiri kasa kibanga kye bakyusa kyekituufu kati naffe twagenda maaso ne tukyusa mu plan ne tugikwatako amadinisa baali bagatandikidde ku level ya waggulu mu kubeera nti bagatandikidde ku level ya waggulu nti omwana yenna omuto oba omuntu omumpi kati nze ni muwanvu osanga mba nsobola okukola ki okuliggula naye ate nkyasigenda beerawo nyinza okuba nga nze taata oba nga maama yewa haiti yange naye lwatabaddewo kitegeeza amadinisa tegagenda kukola ki tegagenda kuggulwa oba weetaaga osika akameeza paka ate kati bwe kataba akameeza kikwetaagisa okusika ekitanda osembeze ku ddinisa osobole okukola ki okuliggula ofune fresh air so bwe twalaba nga kiriwo ekyo tuba nga ate tugakendeeza ne tugassaako wansi okugassaako wansi kiba tekyongeddeku ate ku bunene bw'eddirisa original oli yali agize ye bagenda okwetika okuwangamu anti kaakati ebiseera ebisinga otunuulira ekisenge obugazi bw'ekisenge bwe bukuwa obugazi bw'eddinisa nti twagenda okulaba nga obugazi bw'ebisenge nga eddinisa lino bwe tulyongerako ne bwe ziba fuuti 2 liba stiru likola ki limaakinga n'ekisenge nti singa kyali bwe kityo nga ekisenge kifunda ate nga n'akadinisa akali waggulu osanga twandifunzizza naye ne tukola ki ne tussaako wansi njagala kumanya kiki ekiviirako abazimbi okuva ku plan gye mba muwadde n'agitabulatabula wentadde eddirisa n'azibawo wentadde omulyango n'azibawo sijja kumanya kuba olaba nga kintu kitono nnyo naye ng'ate omuntu yenna akola emirimu mulimu ekintu ky'oyinza okugamba nti kino ateekeddwa okuba nga akikola ki asobola okuinterpretinga kuba nandigambye nti oba misinterpretation eya plan naye ate bw'obanga osobola okuinterpretinga plan okuva ku foundation lwaki eddinisa ate liba likulema okukola ki okuinterpretinga nti wano waliwo eddinisa oba yaba alirabye nga terigasaawo anti kati awo kwe kutegeerera nannyini ki
nanyini kizimbe kuba kati gwe ogugo gwa kuzimba kukola ki naye kati ate oli agenda okubeerawo okuleka nga client yakoze eki naye kati ffe bwe twagenda maaso ne twengaginga client waffe tumubuuza oba akimanyiiko yagamba kimutya ekyo mbadde sikimanyiiko naye mugende mu maaso mukikole ki mukitereeze. Okay, abatulaba mukyali ku SK Media tukyagenda maaso twagala oyige enzimba y'ennyumba enzimba y'ebizimbe ate nga ntagetinga mmwe abantu abatandikirwako sijja bayita ba wansi kaŋŋamba abasookerwako olina akazimbeko katonotono akayumbako mwonoosula bisenge ebyo bibiri naye nga oyagala kabeere ku original plan ate nga kanyirira. Kati njagala kuddayo wa Mwami Lubega kyetulaba ku nnyumba eno ennene kisoboka ku nnyumba entono n'okadizayininga bulungi ne kavaayo ne kanyuma bulungi? Kisobokera ddala. Bisenge byange bibiri n'eddiiro esege bibiri n'eddiiro nga Kkalina nayo oba kale katuga kaŋŋambe nkazimbe nga ka Kkalina wansi ntaddeyo eddiiro n'ekiyungu n'akasitoowa waggulu mpanikayo bisenge. Dizayini bweteesoboka? Dizayini eyinza okusoboka naye ate eba erinawo egenda okukufuuniza. Nti kakati nga bw'olaba wano tulinawo shade kati bwe tubeera ne shade eno yagenzeeko kasolya naye ate ne tubaawo ne pagola. Waliwo pagola ziri ezifuluma zino bwendaba bunyirirawo obulinga obufuluma nti ate tulinawo ne pagola naye kati ate bw'olaba omuntu owa poloti entonotono nga bw'okwata ate noteekako shade ate noteekako ne space ya pagola kitegeeza wandibadde at least okwata shade n'ogifuula ekisenge kuba kati ogenda kubalabalamu sente pagola ejja beefulumye mu poloti ya mulala bweti ayinza n'okuba anti kati anti waliwo n'amagezi abamu kati ge bagenze bakozesa agaziyira waggulu og'okulaba akutunuddemu bw'ati ate ogenda mulopa nti ki mpozi nga omugambye naawe ogenda situla Kkalina mutomeraganiraawo. Okay, naye musobola okuyiyiza omuntu azimba awafunda ekintu ekirungi? Tusobolera ddala nekivaayo. Yes sebo kuba kati ebiseera ebimu muze mulaba plan y'ensonga lwaki eno ennyumba it has been very challenging nti bagiwa design zaayo nga size eziri ez'okukola ki ez'okumalagga si yakupapira nga bw'oyogedde nti nga bw'olaba ka haaki ako nga bw'olaba ka haaka ketukola ketwakoze lwakuba nti tetunnakaggyako bibaawo naye bwe tunaba tugenze maaso n'okukola finishing mujja kuba musobola okukalaba nti nga bwe twakasanga before olinga ng'olabira ddala tekalina gye kakola ki tekalina gye kalaga nga format gye kagenda okugiramu si yere kuki era ne tubeera mu maaso nti nako twakamenya ne tuba nga twakaddamu buto nga tukakola mu ngeri ya solid so nti design zonna zonna eziri ku kizimbe kino si zaakupapira naye kati osanga olinga design eri simple okukola kagundi n'ateekako empagi kati ng'ekyo tekyetaagisa na budde. Ennyumba ng'eno osobola ogiteekako attic attic buno kabanga kasumbuusa k'oteeka waggulu eri naye ng'osobola oteekayo ebintu bye ebyenjawulo era tusobolera ddala naye lwakuba nti okusinziira ku pulaani y'eno ffe twakateeka ku gundi ku master bedroom ku shade ya master bedroom esebo ne attic zino ekyali design eriko nabirabanga mu bazungu tekyali nnyo design lwa nsonga kati ebiseera ebisinga babikolanga ng'abalenzi bangi ewaka kati ng'omulenzi kijja mwanguyira okulinnya waggulu mu siiringi yakola ebyayagala naye kakati abaana abazaaliddwe okusinga banafu tebakyali nga luli we baali so kyobola akigenza kikola ki kivaawo. So expectation ku nnyumba eno nannyini waayo atalina mu Uganda asuubire ki? Nze ngamba asuubire kisinga kuba okusinziira bwe twagisanga ne bweri kati naye mwennyini buli lwakuba akasimu agamba akayumba kange ndaba kavuddeyo katandise okuvaayo agamba akayumba kange mwannunula aga Katonda mu ggulu. Ennyumba ng'eno kati nkubira kifaananyi munnayuganda ali ebweru eyo njagala gituusa ku leva eno gwagitandise okuva ku musingi wano mba ndi mu ssente nga mmeka? Nga roofing kwe teriko nga just ku wall plate ntuuse ku wall plate sobola okwesettinga n'obukadde ng'ebyo
omunaku anazimba so settinga n'obukadde bisatu n'obukadde bisatu Yes, but I think kiri possible ku muntu oba okola akasente kiri possible lwaki nti nga bwe twabeeranga mu butonga onoonya 3,000 za niigiina ne zikubula naye kati ne bw'ogamba gula migogo emeka egya niigiina so just kiba kiseera yes katonda akuteerawo ekiseera nti kakati si kyekyo ekiseera ekyokukoleramu ekyo nojja ng'okola ebisookerwako kulinga kuzimba madaala tosobola kutandikira ku step yakuna inakutandikira kwesooka kati nti ogenda otuuka kweno ey'okusatu olaba nga ate eriki nyangu nnyo. Omanyi kyenjagala okugirayo abalabi baffe abakozeewo akasente kaabwe akatonotono kuba nti okuzimba teweetaga kubanga osonze sente ziri wali tekyetaagisa kati okubatangaaza ennyumba eno ngera bwe nagambye nti nannyiniyo ali London kale UK London ali UK kati ennyumba eno takutte sente zonna nga azituwa nti buubwo obukadde bisatu muzimbe nedda lwafunyeyo abiri muzimba fe aba high energy fe bantu nti oli akuwa sente ze oba akuwadde obukadde 8 n'omubulya ki ekijjaamu n'otandika n'obukadde 8 naye ng'omuwa accountability kuba kati fe wetukukolera quotation sente ze tutunuulira ze sente eza leba naye kikwatagana ne material ne bwe mba nkututte mu bitabo byaffe ne bwe mba nkulaze chaati yaffe ne kilayanti wa phone buli kimu ekizze kiggulwa ne bwe kiba kya 2,000 lisiti aziyina lisiti aziyina nti bw'agamba nti asindise ku Western Union obukadde 10 nti mu wiiki eyo bulina kye busobola okukola tugenda mu maaso ne kikola nti ne bwe tuba tugambye nti tubaze amabulooka 3,000 n'atuweereza obukadde 10 ne ziggwawo ng'amabulooka tegamaze 3,000 tayinza gaana twongera sente lwansonga akirabye wali nti buli taffaali lya sente bwezi twaguze ate mwagaguze sente zize zikola kino tuggyeko portion yaffe esooke ya leba nti wasigaddewo sente bwezi n'akiraba nga ne bw'omugamba nti kino tekimaze tasobola kwesika kwongera sente. Mu bufunze ku nnyumba tewali abampapya tewali ozimbira ku peesi yo kenfunye kenteekawo kisinziira gwe kati nga bw'olaba nti ku ye twatandika okuzimba wano okusitula ebisenge bino naye nga tulina ne services endala ze tukola nga bw'onoogamba nti asobola okugatta okuzimba ebisenge n'okuzimba ekikomera omulundi gumu naye nti ate bwe twatuuse ku roofing nga yeetaaga sente ki nyingi n'aŋŋamba nti tusooke tuconcentratinge ku roofing bwe tunaagimala awo tusobola okuddamu ne tuwambagana ne kino ne kiri so nti tebiba byagundi nti high energy nti weetaagisa sente zonna tuweereza akawumbi wali ffe tutandika omulimu nedda sooka na bukadde 10 naye kasa kibeera nti tetugenda kuyimirira ffe tekirina buzibu oleta obukadde 10 busime omusingi oleta obukadde 10 busitule nga naawe olaba kyokola ki nti ku mabuloka twasaba 3 naye ate gamaze nga gali 2 nti wasigaddeyo balance wa 10 osanga kinakolawa kinakolebwa ja tusooke episode eno tugikome wano tukomewo mu katundu ak'okubiri wabeewo ebibuuzo ate ebyenkizo byenzisa omwami ono ebikwatagana ku kuzimba tukomawo.